Ochalaba okwanjula n'embaga. Senga mukini webali. Oyo yanoonya akalono kajjajja sinansi. Oyo abayambadde kyenvu. Tomuzanyisa. Nokwenoonya ka mirundi ebiri. Kaluwa ne kaluwa. Mulimu efodisi. Banyinaze ensanyusa okubalaba. Mwanyina zakira nafuwa n'okufuwa kulwa kale wewa kale banyinaze nsaba mukakkane okujjako nannyini nsonga y'olunaku lwaleero yabasigalayo oli otya leero kyali kitya ku embase jejasinansi mulungi era onali mu kintu ali wano amutunuulira onalebese matimba amanyi otuyitako n'atuwubirako naye mugambe nti akaguudo kano okuva wali okutuuka wano ketaaga koolaasi ajja akakola ate kigambo bugambo tuve mu luloddo yaniriza kubagenyi mubabuuzeeko kale basenga eradde nnyo basenga kati tutandise okufuna ensiiba wano mwebale kujja tubuuzaako mwebale otwaniriza mwanyinaze kambeera oli beba abaabo bagenyi bo bebo bennyini ssebo wetwalira ekitiibwa ekyo nagganye mpozi mwanyinaze omulungi nsaba wetwalira ekitiibwa ekyo obabuuzeeko nkale basenga tegatumenya obwedda tweyuna eno senga w'abaana kyekyo si kyekyo wange naye singa omanyi bw'ofaanana akayiseemu kagundi singa omanyi bw'ofaanana tewandizeemu kuba kalulu ako ani omanyi bw'ofaanana ku nsokono nze ate nze gw'otannawandabirwamu nsobola nti okwemanya si Uganda evuma ate Uganda yanjawulo era eno gavumenti eriko yekyasinze okukola ekyenjawulo buli kibiina kya Uganda mu ssente za Uganda mwekiri gamba Federal Alliance yali eyono Betikami akapapula k'olukumi zekkala za Federal Alliance atake akenkumi ebbiri bajja bawoza bbiri bani abefudisi kala yaabwe ne bagiteeka ku kenkumi ebbiri kekabbulu ate akakiragala kaddipi bajja bafunya kikondi 15 era ze baabawa ate akamyufu keniri kyamuzi bamulaba ali omu ebaga yesipite wera ekyogere katumuteekeko omutwalo akayuniyuni kalyo mpulira akati bwe baalaba waawo wakyaliwo ak'ebiri kakayanirwa UPC kaagala ne people power mpulira kakati bo bwe baalaba nga ddala be bali mu kintu ne baddira akeetaano ebawaako kala zaabwe zokka wamma kalimu kyenvu yasinga mwera wamma kyogereko kati olw'okubanga bya kyenvu na kyenvu kantuukeko eri basenga tuuka ate ku luno sigenda kgenda nzekka ogenda nani waliwo ekintu kyolaba nga kikumenyera bwereere ogenda nani kikiwati nakugambye tongoberera nojja kwata bino webbendobendo neira kalanzi bonaabonako naffe jangu goyina okukwata ebbasa yasimanyalimu alusa lugira neyewungulamu aba aweereza mipiira akati ono leira omulala ozi program ki gye tugenda okukola big deal era gye tulumba kati gamba kati kayimba kiboza kasinga okukola mu big deal gundi wa kiki obuyimba buli bubiri
na wana luyimba kati atakala akakyasinza okukola bakakakuba lindako lineho sokolendeho nga kakungangana bungangazi kakayimba ako tonakawulira ke kakyasinza yimba tuge lineho kakati selekta tuwe tugendeko ewabasenga omuwengalo kimaswalayo ng'ogikima senga tukuzimbidde akayumba akamangu senga tusasanyiriza wano kati naawe labirira senga owekwendo bwendo bwanadde wa esita ng'abigamba munne wanfukamiza senga oli naye mumulabe bo oyo senga yanzijukizadde emmotoka gyennaakatunda toyota kibina nagitunze juzi emmotoka eyo super fm yeyazze wejjako eyo super eyogere nnyo super eyogere ekitono etandike leeta lindako gowalineho ivan eddadi akwetagako wano siwanyana jangu leeta tugenze butereevu omukolo baguweereza layivu kati wamma senga omulenzi akutumidde aga nti bw'oba olumba olumbira ku super fm ogenda omusanga ng'atudde mu program kasenda bazaana teweebaza aduka miliyoni 2 n'ogebaza oti lekeemu naawe senga sente za uganda bana yesaawa bwebute Spaka nayo ngirengera ne NTV Spaka TV aonedero tekutebo era senga mulete akalulu kali wa timu MESSE sebo Nicholas jamungo bawubirako bananga besene ne mulimba kuna sabula kabula tale zigi wajina semali girete nabo yaze nabo bamumanyi imali girete keno tulabe Mutte wali mwanyina wali mwanyina ze muddawo onje ekiseera kyonna omukama mulungi era zeterera zewaliwaawo abeesenene gye muli mutabani golago oti bayinza okulowooza nti amaaso gaafa gulawo kakati saagala kuddamu kuwulira luyimba lwonna oluva ku super fm wali mu studio ffe tugenda okuyimba ennyimba wamanyimbe abensende tuyimba munanziramu kale kiri kitya oluteruwedde olukubire mu ngalo wanyinazi weebale abantu batutegesezza emikolo naye ze bwe basinalwa ku mwana mulenzi omutima tegunzikakkana tutegeka emikolo abantu ne basomba kino ne basomba kiri bagenda okuggyayo omwana omulenzi
yenna ewe bali kuleeta lubbo dengera langi langi etiyo terirandika eyo yeyaffe kituufu mulenzi kyuka tulabe tuwubireko eno kati bano bakifeesi bakuba akatayimbo kokayinza onogako kosi tekanogako era muntu agoyo akatayimbo senga w'abaana weebale kugenda mu supermarket n'otuleetera ekintu ekituukanye mutwale wali akkakkane Saalongo gundi kyogandi mukulu omwagaliza obwa Saalongo kyekigaana tukubire Katonda engalo ez'amaanyi nange mulabamu bwa Saalongo ensi nno mulabe yenna omutima gumulimu amwali nga omulwadde alwalidde ku bijja abeera atya ate abamu transport olusikamu nga mwetolooza maanyi kasuku life naye etandise okuweereza tugikubira engalo ez'amaanyi kasuku life naye kasuku naye wajjula nnyo muleke abantu basatu wali obabisisi kyabalengera baleke kale oyinza obulungi njagala okukwata emasukira twakugaba dda wanika omukono oguliko empeta nze njagala okubuuza wano byeyo ate oyo muleetedde ani otyo anange baluziddawa okutendereza yesu oli mwana gwandiga omusaayi ogunaziza nebaza omulokozi senga sooka otulekaawo senga liraane maali webali weewaawo mpulira kakati senga w'abaana tujja kukola bwe tuti tetujja kutta nkyambuzi nti ate okubaga kubeere kwa lwaggulu koyogedde ku mwana omuwala mugolokoke mugende mumuleete wano n'ensi ekyalaba Sebo taata tuwulira byammwe Sebo taata abasigadde wakyesimba kasujja simala okwesimbako naye kubanga buli omu kyakutte kiriko essavu lya Buganda Ssaabasajja Kabaka gwali ku Namulonda Haji Arafat Luwaga y'omu ku basajja ba Kabaka ab'amaanyi nkwatangabo Sebo taata asobola omukongojja n'amutuusa obuuyi bwe ojja tuusa ewa mukulu wange eggalo sajja Sirwenekeva mu Bwakabaka bwa Buganda Sebo mukulu mpulira mwannyina Ferreira Kalanzi Kachapizo iye yono yennyini gwolaba mu maaso go ye yakulembedde ekisaakaate 222 era maama Naabagereka amutaddemu obwesige asaasaanye ekisaakaate wonna abange tweyanziza tweyanzeege weewaawo yakoze akakowekowe kava mu magharibi okutuuka emashariki byonna kyekimu kanaatera n'okufuna wuzu banna Sebo taata mwannyina nze omulungi gw'olengera obuuyi obwo mpulira gwe bayita Sharita mazzi mawanvu program Kasenda Bazaana ekintu yakakivaamu twamuwulira kulika era wuuyo atuusizza ekirambiko kya mwannyina omulungi mpulira Mpiirwe Nicholas twabakiira naffe ate mu bampiire tubeetaaga nnyo weewaawo Sebo taata mpulira ogenda kukkiriza mwannyina nze Prospatra otyo bwe yatuusa embuga ne bamugamba nti taata Sendawulo omulungi ennyo Morris yadduka emisinde egyawaka wano naye mu certificate ye yali agyerabiddeyo emmengo ono Prospatra gwe bagiwadde oyo kenyini bw'oba ogikwasa kuba eggalo sajja weewaawo Sebo taata mpulira kyowanga amooti omubalanguzi bulijjo abantu tebamutegeeranga layini zansala mu mutwe gwe ze ziraga amasaza ga Buganda era amasaza 18 bw'oba oyagala okugamanya obala mutwe gwa mooti buli lukuubo saza ddamba kyavudde asitula amasaza ga Buganda agatuuse mu abakulu
Yona moto omubalanguzi. Yo era kati abalangula. Okyalonga babalangula lero katukubalangule nawe okijjemu enjawo. Sembera wali okwasata. Tobatya nnyo. Soko ofuna omukisa gw'ekizadda. Bwewombeka ndoza kilo 5 tazimala aweza akanankana. Seba mukulu. Eno ye certificate gye batuwadde. Mpulira. Tugamba munakulukuunyako ne tugisaayo. Iye. Mujja kumanya nti ddala twabituusizza bulungi. Abange bwe bali nnyo bwe balira eddala. Twakoze kaki? Mazima waawe. Mwe mutuwe emmere mulabirira ebijja. Prosper. Amoji. Aji. Bwe bali nnyo bwe bali. Kali basibuli bajja batwanirize Doreen n'engalo z'omwanguka. Kakati Doreen omukolo gwo gubadde gwa kitiibwa nnyo. Ekyamazima ekyasooka kye kibeera ekikulu, akakooweekoowe ke kakulu ku kirevu. But I want to inform you that amid stars is Kowekitiibwa Honorable Peter Sematimba. Oyo tatera genda ku mikolo n'enkululwo n'agamba nti kajje tukubengaliza amaanyi era ne ku bwange twamulinda. Ate amid stars still tulira ba celebrity. Nja kusaba ba celeb mwenna, radio presenters, TV presenters. Okuzaala kujagana nga gwozadde tali ku mpingu tuufu. Era okuzaala kujagana nga gwozadde tali wansi wa kabangali ya poliisi. Naye naffe twakikoze kagenderere. MESSE ono ye yasinga okumanya nti omwana oyo ng'ennaku z'omwezi
18 February yali azaalibwa. Ate mbu bamuzaala budde bwe buti kubanga omwana omukere yakwasa nnyina mu mbirabina bw'atuuka omwana gwe nakere ekya nenzaala gwokoze kino ng'omanya nti obakeera mukere kituufu naye omuzaale bwe buti tugenda omuyozaayoza olw'okuzaalibwa olwaleero kubanga tukimye ka bebi kali ka bebi Dorin kiki ky'oŋŋamba Leila Kalanzi Kachapizo mpulira ne Prospatra Amoto Mbalanguzi be bagenda okutwala ekirabo kya birthday olwaleero. Okyalaba okwanjula n'embaga.